nebaza Katonda okusookera ddala olw'olunaku luno because bino byonna bwe byali bitandika ekigambo Victory Day ndoza kyekyali kisembayo okulowoolezebwako, because amidst the hustle oba osooka kulowooza ekisookera ddala kiggwa kitya, naye olw'okuba nti Katonda atusobozezza okuba wano nga tuzze kujaganya buwanguzi, nsaba tukubireko Katonda engalo ez'amaanyi. Bentambudde nabo beebaza okunzikiririzaamu ne tutambula olugendo luno okutuuka bwe tuluwangudde. Muvubuka yenna ali atanabuuka intaneti wandibukidde ku Love Jubilation, intaneti esobola okukolera ekyamagero. Mu industry bakulembeza nnyo ekigambo nti industry erina enkokola nnyingi, enkokola kituufu nzirozezzaako, naye ate ku Love Jubilation na receivinga omukwano mungi okuva mu industry. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo, nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki, nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Musiibe mutya abassebo ne bannyabo aba kamera, muli kumbona bulungi, kitaka muli kumubona. Well, ndi musanyufu nnyo, ekisookera ddala nsooke nzijeko ne gaalubindi essanyu mulirabe bulungi mu maaso gange. Neebaza Katonda okusookera ddala olw'olunaku luno because bino byonna bwe byali bitandika ekigambo Victory Day ndoza kyekyali kisembayo okulowoolezebwako, because amidst the hustle oba osooka kulowooza ekisookera ddala kiggwa kitya, naye olw'okuba nti Katonda atusobozezza okuba wano nga tuzze kujaganya buwanguzi, nsaba tukubireko Katonda engalo ez'amaanyi. Abamwagala ekiddako neebaza ttiimu yange, manager Sero, Akonash, Sarah, Honesty, Team Chosen Blood, bonna bentambudde nabo beebaza okunzikiririzaamu ne tutambula olugendo luno okutuuka bwe tuluwangudde. Bestayinza kubuusa maaso mu abakamera olwedde abandi maaso, Braze Media ne ttiimu yo, guno mulembe n'abagambe gwa intaneti. Muvubuka yenna ali atanabuuka intaneti wandibukidde ku Love Jubilation, intaneti esobola okukolera ekyamagero. Zizaako media houses zanzikiririzaamu, BBS Telefina, Galaxy TV, bangi list testayinza kumenya kumalayo abatambula naffe ffenna, na buli akola kyonna kyasobola, oba wapostinga oba wakomentinga. Abayimbi Elijah Kitaka Drop, Najira Batata, Swanzabeni Azawi yatuwagira, Winnie Zaforani, bonna nsaba abaswangali bonna bangambire much respect and love. Yalabye twagala papa Eddie Kenzo ne Federation mwatubeererawo nnyo, Chosen Becky, abayimbi bangi man, siyinza kubamenya bonna kubamalayo. Mu industry bakulembeza nnyo ekigambo nti industry erina enkokola nnyingi, enkokola kituufu nzirozezzaako, naye ate ku Love Jubilation na receivinga omukwano mungi okuva mu industry. So industry ya Uganda mbeebaza, nsaba akabonero aka Love Jubilation, omukwano gwe mwandaga tukutambulize ddala, nange nsuubiza okukulaga buli muntu yenna aliyo mu industry. Abantu baffe besitayinza kubuusa maaso abatuteekamu kasente. Maani omuntu okukkiririza mu kirooto kyo era ekyo obimanyi, Zulanda obimanyi, abamu abadongo bakulabera nga bwe boogera ekigambo nti mudongo, naye okugenda mu ofiisi y'omuntu nga sente zazibalaba aziza mu bizinensi ye, naye n'akuwa okutu n'akuwulirizaamu n'akwata ku sente ze n'aziteeka mu lugendo lwo. I can't take that for granted. Neebaza Zafa Music, neebaza Right Now, neebaza Supremacy Lounge, neebaza Buganda Kumbucha abasobolera okujja wano, Code Base Entertainment, omanyi oyo alina amatabi mangi. Bwe twogera Right Now tuyinza oba twerabire Code Base,
so nga ate bwe twatuukawo yatuyisanga abaana ba mu nnyumba buli kitongole kyalina yakisasulira oba I mean, I don't even want to say buli tabi lyalina lyatuwagira mu sekita yalyo ey'enjawulo alina amatabi agasukka 3 under code base. So twafunira ddala obuwagizi obw'ensuso. My friend John, thank you so much, and the entire code base entertainment. Tuwadde n'abantu bangi manager certificate ogenda zimpandiike beerabira. CBS FM sinza babuusa maaso. Uganda Wildlife Authority sinza babuusa maaso. Explore Uganda Tourism Board batulagira ddala omukwano. Serena Hotel batulagira ddala omukwano. They are really good to us. Era ng'otasukka wano nga bannamawulire mwena mukyaliwo badde nsaba nsome certificate zaffe zino nga bwe tuzikwasa abantu bano okulaga okusiima kwaffe nti mutujjukiriranga ddala mutulabiranga ddala era obuyambi omwatu watwabusiima. Zafa Music okiikirirwa Simon Uncle Simon. Zafa Music obugalo mwebale nnyo. Thank you so much. Mutulabiranga ddala. BTM Band badde nsaba bakiikiridde kaadi kimi certificate yammwe. Tweyanziza nnyo banange tusiimire ddala mwakola omulimu ogw'amaanyi Mukama abateremese. Thank you so much. Sound Press badde nsaba abakiikiridde ajja Kimeko. DJ Jabi Mikolo. Uncle Mikolo, Sound Press. Mobile Events. Oyaja. Yakolera ddala production ey'akabi ey'omutindo ogugwanidde. Era okwongereza kolike yagambye abavubuka twekkiririzeemu. Bwe nalaba kyali wange ono natyamu nga ndaba yanga. You know, but thank you for believing me and us believing in you. Let's keep pushing, bro. Thank you. It's the way to go. Uganda Kumbucha twakubireko ng'ogalo w'amaanyi. Batuteramu ddala ssente nnyingi twasimira ddala Madam Lilian. Ono mwana mutonde munange ye Boss Lady. Thank you so much. Uganda Kumbucha, really appreciate. BBS Telefina ani aliwajja tukimireko ku certificate yaffe. Uncle Ivan egenda mutu mukulu agimukwatidde. Tweyanziza nnyo ssebo. BBS Telefina mutulabiranga ddala obuwanguzi twabufuna. Okay. Right now certificate muyina nyingi mutukkirize mujje mu receiving eno esoose naye n'endala zijja. Alright, right now tweyanziza nnyo tumukwateko mu ngalo madamu wa right now mubukingire ddala bannange application yekola nze bwe nali nga ntunda tiketi nga kasipidi kasusesusaawo nagi requestinga order ya right now mu dakika 10 nali maze okugaba tiketi zonna zinali neetaaga mu kibuga. So right now mwebalire nnyo ddala ddala. Certificate yamageza pada ku office. Yeah, thank you very so much. The media house lastly sinza kwebaza Pamalawo ande atare praise mwebale nnyo mwebalire ddala. Enjoy the night. Let's keep celebrating love. My sister Stella, thank you for representing the family. Yeah, we all love jubilating. Thank you so much. Enjoy the night. We're still here. Yes, tukubira obugalo Mr. Love Jubilation.